Endobeso. Ndabo mukanga tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Katulabe munaffe. Ani agwa mu gapu za munne wabawo okwezuula n'okuzuula ne bakuzuula. Okay, katulabe munnange. Katulabe munnaffe waffe olunaku olwaleero. N'ennyumba z'osinga okwagala. Katulabe. Katukwongere. Kituufu. Katulabe. Bikifama ekintu buli ky'omuziki. Ekisinga. Katulabe. Atuuse? Brian. Right. Wasuza otya ddiya wange? Mpwa. Bulungi ddiya. Yebale kama. Kale mukwano nawe ogyebale ono bamita bamakabina ku Biti Fama mu Zuula wano kusambagala. Nkuwulira. Buula. Wanyuma. Obuzibu kiki? Owaayi, njagala kuzuula omuntu wange oyo okumanya ddala byendi byali. Aha. Omanyi kyamakulu nnyo okwezuula. Kituufu. Okumanya abantu batuufu b'otambula nabo. N'omanya woogwa. Bbanga ddene nali nava mu bintu ebyo ng'omutima bagwonoona dda. Mbambi. Naye kaakati njagala kumanya byali bye bitya. Toyagala kubiddamu biri ebyasooka. Saagala kubiddamu kubanga. Bimala obudde. Byamnyonoonera nnyo obudde ne ssente. Kituufu. Okay, akola mulimu ki omuntu waffe? Akola mu Absa Bank e Mukono. Era akola gwa kulongoosa kale kusimula abalongoosa abo mu mabanka abo. Yes. Kati twakatandika ndowooza like emyezi nga 2-3. Gye twakamala naye omuliro ndaba alina mungi ye nga ye. Ali mu myaka ng'emeka? Ali mu myaka like nga 24. Okay. 24-23 we watyo kuba tazaalangako naye nze nnina abaana. Gw'olina yeetazaalangako. Yeetazaalangako kati omuliro alina mungi ayagala kukisussa nnyo naye nze nnyamu avuga bwe nninyamu nga bw'obitegeera bintu byakwezuula. Kyokka nga bwakugamba nti akwagala nnyo. Bwe kiri. Okay, kaakati gwe weesirikire. Enyama. Katulabe. Nkale maama. Kale gwe sirika tovaawo. Nkale. Wandyagadde okwogerako naye? Nja kwogerako naye. Kale. Maama. Hello. Good morning, my dear. Njogerako ne Grace. Grace emirimu giri kita. Otuuse ku mulimu? Ndi mukola wa bwezi. Sorry, kakati naliko awo ku banka luli. Nenkulaba enkolayo n'ensanyusa nnyo nenfuna omuntu awo gwe nabuuza nampe namba yo. Nangamba oyo oli mukyala mwesimbu nnyo. Kati nga nze nina bizinesi e Kampala. Nga njagala ojjo nyambeko okolere wamu ne bawala bange. Kisoboka? Kampala size kimala. Wanje? Kampala size kimala. Ebitundu bya Ntinda omuwulira? Kati musaidi za Ntinda. Kati nze nina supermarket. Kati supermarket ngenda kutandika butandisi ku kizimbe kipya era nga ndi mu kukola training. Naye njagala abaana abawala abato bezimbe nga bukyali so that woweereza myaka 3 ng'oli omukyalo ogw'obuvunanyizibwa. Hello? Grace, omaze banga ki ng'okola awo? Natandika mu January. Emyezi 10.
Okay, kati is it okay when nkujayo ne tutuula ne tuteesa nze ne nkujayo because nja kuwa payment nga nungi irukutati yu nali ndi awo ninze kukola transaction zange ne nkulaba ng'okola nonsanyusanyu ne bangamba era omwami awo omwami munangamba oli muwala mwesigwa oli muwala mulungi obuuza ku bantu tolina mpisa mbi kati ate nga nze njagala kukwata abaana b'emijiji olina emyaka emeka? 21. Emeka? 21. Olina myaka 21. Wasoma kyenkanaki? Yeah, very good. Senior 4 because tukola training y'abaana kuva that period until abakoze paka senior 6. Kakati ne tusooka tubateeka ku training egenda kuba ya 2 weeks. 2 weeks as a training. Tugenda kukola 2 weeks. 2 weeks ya training. Kati after training tulioka tutandika kukola. Supermarket erimu ne section ey'okufumba emmere nga kapaati wabakola omanyizi no supermarket mubateeka section ya food, cakes na biki ebyo. Kati zeze ebintu bye twagala okwongera ku training abaana banagenda ku tiiru bakwatenga wali ku tiiru sente abanagenda mu kitchen okufumba ebintu bya confectionery migati keki nkane ebintu ebyo kakati nze bw'obeera ng'oli interested then tusobola okwongera details ne twenyumyako ne tunyumya nze naawe ne tutegeeragana. Ofuna sente meka gy'okola? 29. Okay, kati nze ndi mu kutunuulira abaana nga njagala kubawa mitwalo okuva kwa 35 kwambuka waggulu. Anabeera akoze training bwe n'oyitamu ku training bulungi ng'okola ku tiiru njagala kubawa wakire sente zitegeerekeka nti omwana yeezimbe okitegeera kubanga ebyetaago kati bituuka nga bikura ofuuka omuntu ow'obuvunanyizibwa ebyetaago byo bikura ne sente omuntu aba yeetaaga okukola sente ziwera ezitegeerekeka kono kitenga. So kakati ngenda kukubuuza obubuuzo buke butonotono omburre. Olina abazadde bo? Nabo. Obeera nabo? Obeera ne jjajja? Okay, kati jjajja oyina national ID? N'abafuluma. Wakozesa? Ekipapula kye wawandiisa okirina? Okay, kati kyo wasigaza ojja kukikuba ekifaananyi nja kukuwa essimu gy'ojja okuteekako ku WhatsApp. Olina WhatsApp yo? Okay, kati ojja kuteera ekifaananyi ojja kukuba eky'ekipapula kye wasembako okuba nakyo, then you will send it as we wait for your national ID. Bakuwa date gy'okugyayo national ID? After 3 months. Kati kuyiseeko banga ki? Okay, very good. Kati then Jaja ina national ID kubanjagala next of kin. Jaja ina national ID ojja kukola ko photocopy eya Jaja nayo ojja attaching ku yiyo. Zombi ekipapula kikole photocopy okikube n'ekifaananyi national ID ya Jaja ogikole photocopy konka byonna obiteeke hamu bwati bwamu obistapoling. Kati then you have a chairman of your area? Konka ne chairman mugambe ahandike barua ne barua ya chairman ogiteekeko byonna obistapolinga. Okay? Hello? Okay, but yes, when Womara then okole two passport photo. Nazo passport photo biri obateekeko nabo obyonna ojja kubiteekawo amu kati on Monday wembadde osobola okufuna obudde on Monday. Kale gwe nja kuha enamba yange ya mobile kuba ndi ku office kati ojja kumpa enamba ya mobile ngenda kuha enamba yange ya mobile ogikore ki onkubire wobiri free ombulire. Okay, ekisembayo oyina boyfriend? Nze saagala mwana atawanyizibwe kubanga abasajja bamanyi okujja abantu ku mulamwa. Kati njagala omwana abeere focused. Boyfriend wo bamwitaani?
Sorry? Okay, kare. So kakati tuza kuraba nkane ebintu ebyo oza kubitere noza kuntera mande turabe. Okay, kare dia njya kuku sorry enamba kare ngenda kukubira kansoke maro kusayininga ngena kukubira ngo he namba yanje ya mobile onsindikire bintu byenkusabye. Kare dia webare. Okay. Brian. Nyuma. Mbade sagala muku wakukujja mu bwesige. Ekyo nkitegedde bulungi. Ndowooza otegedde woogwa. Ekyo nkitegedde bulungi maama era webale nnyo webalire ddala. Nange era nkitegedde tosobola kumumpa okusinziira ku details zonna z'omujja. Kati sagala akujja mu bwesige. Thank you very many well. Kale mukwano beera bulungi. Kale dia webale wana. Omukwano gunyuma nga gw'oyagala naye akufiiringa.